je yimiridde tya kuba kati yayogera bingi nti liwankwe okyukakyuka era ng'ayagala kukuyambako. Okunyamba kutya? Nga bwe yali annyambye ddi. Nga bw'omulaba. Mulaba nga bw'omulaba kaakati ayagala kunnyamba atya. Andeke kyemanyi ne ku stage kwendi nakati nnyimba nenkola nendowooza. Ensonga ya mukulu Mayinja agambye omwesibako nnyo era ogamba omuzza ku stage nti yayimba ate ye n'ekirala agamba teyeegomba gwasinga. Nze sikopa gwe seegomba. Sina kye mukopako, sina kye mwegombako, sikopa gwe seegomba. By the way nina omukulu oyo ndezera omulala aliko ekitali kituufu. Bwagamba nti ayimba ku stage ayimbawa. Wakamala myaka mmeka nga Mayinja tomulaba nga ayimba. Gwe kennyini. Okuyimba kwategeeza ndabye alina akayimba kayimbya. Nina verse gye nayimbako mu luyimba nagamba nti gw'oteegomba tomukoppanga oleme okumufaanana. Abantu bangi balinga bwe bali kubeera balowooza bwe batyo. Ayinza okuba ategeeza kuyimba mu kamera za live wire. Omusajja yalinga ow'amaanyi. Mayinja baamuyingiranga mu bivvulu. Eagles ye Mayinja. Abantu bavanga mu byalo Ebbaale, Embalala, egutugenda kuyingira Bamayinja. Okumanya nti bw'owagira gavumenti neeriko oyinza okubeesuula eddalu. Kati Mayinja wabanga okutunula mu kamera za live wire mwayimbira obuyimba. Omusajja yakubanga zinnakivubo. Mayinja yakolanga ziroogi za Afrikana. Kati ng'ate ayimbiramu ab'amawulire kitegeeza yagwa eddalu. Mayinja simunanya alina depression era planning agenda bweru kuba kyeyo. Kyovulanga yasooka kuteeka famire n'agitwala. Bino no byenjogera njagala obiteekeyo. Famire yewe erina sebo famire gwambye ali London yakomyewo okukola bibuuzo baze kupangapanga ne taata ba straw wawe bagende bakuba ekyeyo. Byenjogera mbimanyi ndi musajja mukulu. Saka tubere mu interview za kiralu. Kati omusajja alatira okudduka mu ggwanga mumalireko obudde ataawe ensajja kunyiigira nze. Kwaba ogamba nti ayimba ng'ayimbira mu kamera za live wire. Kati kitegeeza kunze naye ku ensero ndeko omulalu. Njagala akkirize ekintu kimu. Nti mu kifo ky'okwekaza ebyo yandize ne yeetondera bannayuganda n'agamba naye mu nsonyiwe nawunga wadde ntagalatagala nze wammwe mu malegandeka naye Uganda. Omusajja agenda kudduka mu Uganda. Muwa emyezi egyo bonobola Mayinja Uganda nzinja kujja mu ntemeko omukono. Kuba kati alina depression. Ebyo byonna byonna emyezi egyo ng'ali London akuba kyeyo. Kuba Uganda egaanye. Kuba kati talina mirembe. Golabye body language ye. Golabye body language ya Mayinja ayogeza ssanyu. Obalaba ayogeza manakunaku. Kitegeeza nti ategeere kibayita amaanyi g'abantu. Kati fe okuva ne twetonda. Era bayida njaga nkyogere ku live wire. Bambagamba oyabala ssente za muhoozi. Oyabala campaigns. Singa mbala ssente za muhoozi mu NRL muntu ndanga keekyeyo kya. Sobola gera ne bampa ssente ne mbakolera. Mutimu ki yamanya nansinga okuteeka mu hype. Olaba nzira buzi ku struggle erimu vibe. Togiraba vibe erimu. Batagala. Tola vibe gye tadde mu struggle. Kali ye vibe gye ngenda kwewunyisa n'abantu. 226 balooza mbu ngenda kwefuula nga seefudde. 230 nga seefudde. 260 nga seefudde nfire ku struggle. Era Bannayuganda manyi mulimu bakaddamu ab'endowooza entono. Boteka kati alina kyabala. Bw'obavuma bagamba oli mubi. Bw'obako tewali kyembala. Omuntu okula nsagala kukaddiwa nga Ronald Mayinja. Bayina buli abadde abuusabuusa bajjo. Ronald Mayinja mutwaliranga ekyokulabirako kyange mu busiru. Tisagala kukaddiwa nswalenga ye kati nze n'okutegeka obukadde bwange. Kyembala omuntu wakubuuza nti bajja abala kutegekera bukadde bwaleme kuswala nga Ronald Mayinja. Kwa Ronald Mayinja mwebaza era mutula mu kamera mwebaza ampadde ekyokulabirako nti omuntu olina obutamala bubi. Era Mayinja yebeera example y'abavubuka mwenna abatagalatagala. Nti mukama bakuteeka nga mu level y'okuswala nga Ronald Mayinja. N'otandika okujjanga okuyimba mu kamera b'amawulire n'olowooza nti okuba kivvulu. Ate waafudde asinga. Kafeero eyafa, Basudde eyafa, Kasozi eyafa asinga Mayinja ekitiibwa. Gwe tokiraba? Naye kati atalina kikati teeka wali omulambo gwa Paulo Kafeero ne Amani Basudde ne Mayinja abantu banaagenda waani. Njagala tulanga ekivvulu Kafeero ataliiwo oba Basudde ataliiwo olange ne Mayinja omulamu onoogenda waani gw'amawulire ogenda waani. Afamu bya Newton. Kakati mu magezi g'amazaale ogenda okulaba omuzimu gwa Basudde n'okola Mayinja omulamu olaba ki? Njagala tubeere realistic. Nkubuuzizza muvubuka nkubuuza tulanze wali ekivulu kya Basudde yafa.
ne Paulo Kafero naye nadi Mayinja omulamu olabani kale byonna byayogera mbu tetutulangako Mayinja yagwedda luyira kati bwaba aneegaanyi ndayira bita Abitex twamala n'omusajja yokukuba essaawa ezo nga buli omwali mukulaba nsobiize Abitex twalinze Abitex ne Mayinja nga yatubuuza nzizaako ki twamugamba Mayinja era kitwayogera nze nakimugamba kyali kituufu namugamba Mayinja weefuulafuula nangamba kati njize ngonze essaawa ezo wali emunyonyo kamera gendo nonye kamera za poliisi bogena ne bakuwa footage nga twabeerako munyonyo ssaawa 3 kukuba nga fena tupaakize emmotoka tubuulirira Mayinja nga tupanga bivulu by'ebusoga bivulu by'ebunyoro bivulu by'ettoolo adde mu bantu asobola okaddiwako obulungi nga muzeyise mogerere kwa namugamba Mayinja muzeyise mogerere akaddiye naye gulafuuka ekikoteraba tagudde eddalu tayimba mu kamera zammwe nani mutaasa kuswala nze gwe yeegana mutaneegomba ate ziyannuma nga mutaasa kuswala lemekuta kale Mayinja n'omulalo atambula asamba ipapula njawulo ki bula niba mukuseka tukute Mayinja n'omulalo ali ku street nga atambula ayogera yekka era Mayinja okuyimba mu kamera nga ayimba mu kamera za Evwaya alinga omulalo asamba ipapula nga ayogera yekka video ki munnaye baŋŋambye abo tebaali bantu mbadde simanyi twaliyo tekinologi ompi yazze babiyita photoshop buli nga akankanya akagulu babigatagata kuziba kituli kyeyali akoze naye yali tayimba yali tayimbira bantu yali tayimbira yali photoshop omumanyi nsobola okukwata omuntu wego nengata n'omuto gwa Abitex oba n'omuto gwa Balamu ne balowooza nti oli ye Balamu yakoze ekyo kati bakwata akagulu ka Mayinja kakankanya n'omutwe ne babuteeka ku kivulu ngaali talina wayinza kuyimba Mayinja talina wayinza kuyimba olina ekirala kyombuuza tunyonyola engeri gye mwatuula naye ate namala neyeefuula genda mu MTN ogende ku kamera za poliisi ogende emunyonyo lango akava ku otosipa mwaka kaseera olabe essaawa zitwamala ku luguudo nga yalya n'enkoko yange nate ngimobile kwa nagula enkoko ya mitwalo 7 Mayinja nsasula enkoko yange kwa namugulira enkoko nga manyimbulira muntu ategeera nenkwata enkoko nagula enkoko namba genda obuuza abo abakyo enkoko awo by the way ndi serious siri mu byalwali nengula bulungi enkoko omusajja nali enkoko yange nanywa soda wange nanywa amazzi gange ate yajjala yalinga gwe yali etta kwa yali ebisambi 3 tebalangira muntu byakulya kale ekinuma laki mulangira enkoko yange gye yalya twava tukwadaga ntugamba nti oluganda kulya nali enkoko yange nanywa soda wange nangamba ande gendo lange busoga Abitex gendo nange ttoolo nja kujjamba yimbire Mayinja teyalabikako ng'ali mukukutagenda mu ttiimu kiyamaani kakati ze obusungu bwennina bwagamba nti aneegomba niyamugulira enkoko n'amubuulirira dde mu bantu nze omubi kati bwaba Mayinja nnenya kumuyamba kaddiwa nga taswadde ng'atambula ayimba yekka mu kamera nga bw'omulabi ng'atambula asamba bipapula ng'atambula akuba steeringi kitegeeza awo nakola nsobye era nsonyiwe Mayinja mwetondedde ansonyiwe okumuwunya okaddiwa obubi nga afuuse ekisekererwa era n'ensi eri gyajinga n'abaana be balinjagala baligamba nti bajja yayagala taata kubanga bino ebintu by'okwefuulafuula tebiri mu future kwa Mayinja bali talina tuka kuleva ebula kyakulya Mayinja awo wali abadde sewalina okubeera kwa Mayinja yandikubye ebyaganyi nazzaako ennyimba endala 5 n'ataddamu kukyuka kati nze bwe nziramu n'enkyuka ate mba neriddemu olukwe mba sirina kye ŋŋamba bantu nina kyansi ejjo emu kasi sikyasobola kuddamu kuzanyira ku bantu izolwedde nsonga mu maaso oba okufa kwe kulinzija mu struggle naye siriddamu kuva ku sayidi ya muntu ali muki musitoko nebyombuzo nobiteeka agenze n'akugamba tolina kyomusinga anti kakati ate essaawa zino omulambo gwa Bajjo asijja kwegeraganya ku Bajjo mulamu kati Mayinja ne wendi banfudde kati Bajjo afudde emyaka 4 asinga Mayinja agenda okuwangala emyaka 10 mu byonna okutegeera ne mu bya ssente kati mumusinga nze buli weekend nyingiza ate takyalina wayingiza nze weekend nyama yange woshingibba amaduuka galeeta ssente sibula milioni 3 mu wiiki kati musinga ekitiibwa musinga respect kati weewunye Bajjo okusinga respect tosinga kibulayani musinga ssente musinga okutegeera sibimanyi kati yabanye ebyange kati yabanye ebyange byabisingasinga dda ali yandibadde agenda mu ttiimu kiyamaani eri yadde ageze kunoonya muwogo kununula bya bugagga bye naye sagala tebalangira muntu ku kamera etobiteekayo yabisingasinga dda ayina sente ezigula enkoko kakati bw'otambudde akwadde wadde omutalo gwa transport tasobola nagaba mutalo naye nze bajja agaba 10 nze bwe jjajja eni nkwa transport emitwalo 10 kakati genda ogabe Mayinja nedda nzikuwa mutima mulungi genda ogabe Mayinja akuwa 5,000
era ajja kumala kuba simu nti waaye Joseph mpolayo 2,000 abamawulire bali wano baagala transport kati nga nzirako oyo nga mumalyako obudde Mayinja asobola okukola bizinesi zenkola ntegeka shemu y'ebusoga ng'eri mu milioni 405 nga temuli looni ne bwekusala kati asobola okukola bizinesi bwetyo talina zaakola kati Mayinja gwe mmanyi oyinza nakuba nga mwabateekawo sitole nga byayogera tabyogedde Mayinja saba Katonda ove ku nsi mangu nga tondasobola kusingako wano nze nkubuulira nga mukwano gakwagala ku mutima saba Katonda oba ofe nga weesika oba ofe nga owummudde kubanga ate okyaswala nnyo nze simuwala nakuwagira NRM simuwala nakuwagira ttiimu chairman naye muwala nakwefuula Mayinja ye muntu afaananira nga musobola okukola endagaano nga alina kyaguza n'agigaaya ye muntu afaananira atakuuma kigambo kye kati bw'agamba nti nze situlangako naye kabuli yali tulamula Katonda w'eggulu yajja okumanya nti njogera mazima oba nnemba kati mubona lwaki mpayiriza Mayinja lwaki siwayiriza musajja Misa Kisemakula lwaki siwayiriza David Lutalo lwaki siwayiriza Kenzo mubava mwene ale Mayinja yeka yavaamu kitegeeza byenjogera mbitegeera kati wejjusa otula ne Mayinja anti kyekibi kyenkyasinzo ebintu bibiri nkiddamu kikubya ombuuzo bibi wamu tojja biteekayo olunaku lunamanya Ronald Mayinja nemmanya n'essimu ye n'olunaku lwe nali mu bannayuganda olukwe ezo ennaku nsaba zireme kudda mu bulamu bwange paka lwendifa k'olimanya nti Mayinja yasinga okwefuula genda onoonye Misa Kisemakula onoonye Catherine Kusaasira ti n'ebyuma bya golden bye bamuddiza nabyo yabitunda ku banne okumanya Mayinja yeefuula njagala ove wano onoonye Honorable Solo Kayemba Dr. Hilda Man Honorable Nsanja twali wali kafuba kayita Jokoni ne tukubira Mayinja ffenna nga twagala muzza wa Bobi Wine nakumuza mu bannayuganda yatugamba enkeera ngenda kukola kyemunga ati yalabikako njagala onoonye Kayemba Solo babyenjogera nnemba kuba actually Kayemba Solo yemu ku babaka ba Nuupu abasinga okwagala okusoosinga abantu okubaza mu Nuupu kwaita yagala kulaba muntu yenna nga ava ku mulamwa n'oyo omusajja bamuyita Nsanja Honorable Nsanja bawantenjeru something like that nitogande Mayinja kusibe mba nnimba nga agambye ndi mulalu noonya ba Honorable Kasonde ababaka ba parliament bote baba balalu noonya ba Honorable Kayemba Irudaman mpuliriza agambye ndi mulalu so ogambye kana nja kuteeka mu level z'Amayinja sagala kuvuma nkuvume ate zo kuvuma obuvumi kati njagala okubira Kayemba mugati mwaliko ne Bajjo ne Honorable Nsanja ne Irudaman nga mukubira Mayinja mwagaladde mu people power yali akkiriza oba buli kyomugamba akkiriza tagaana naye nga bamanyi omuntu ng'aliko omuzimu gw'obutategeera omulaba enkeera akoze kirala kati bwebanga byenjogera obiwakanya noonya boona lebaabu bwe banagamba nti bajja awaayiriza awo nja kukkiriza ebigambo nti Mayinja byayogera bituufu bwe banagamba nti kituufu twakikola kati kunze naye mujja kujajinga ani ali depressed ani ali stressed ani yawunga kunze naye njagala mulondeka yawunga bannayuganda bajja okulondako Mawube nti Mayinja Mawube bajja Mawube kwaba ababiri oba omuwumba tuutu owulira kubanga kati ne Honorable yabatuuza nayo n'abalimbira muyafera nze n'afera Honorable Kayemba n'afera Hilda Mani n'afera Honorable Nsanja Patrick ne Honorable abala besijjukira manyi kwa bambi musajja yabaluma kwa sawa zino Mayinja yandibadde nga yalinga namba 2 ku Bobi Wine Mayinja he was a sitter naye eddogolo ne aba Misa Kigwa logo omusajja oba Geoffrey Lutayanga twagala munajjeko mu parliament waliwo awo bamuwugula Mayinja bawugula muwugule kwataliye kola ne waba asekasekereza yekanga atambula asekereza yekanga omulalu mbamulogera mugolo ayinza kwa yakwata microphone eddogo lya Mayinja lyayita Kazindalo kutomala bali wasa akwata Kazindalo nga akankana ngo omutamivu kati eddogo lyayitaawo